Wadde bantu bali nyeno abantu nawo kugenda kati abasosewo baliwa bani abasosewo nze ndagenda kwaka Nze Daniel Senabulya Karenge defense wa Kijjabwemire nfunye akasimu ku makya muvubuka wa boda wa kitundu kyaffe n'angamba nti jangu wansi wano okuliraana Kota Supply basuddewo omuntu era nzibise mangu nnyo nenduukawo amaze okutuukawo abadde abikiddwako akadeeya netutagala nesagala mukwatako nenkubira chairman w'ekitundu n'angamba nti yogerezeganya ne poliisi ekubira poliisi poliisi wenjikubidde nega nti mulamu oba mufu ne bagamba sekakasa naye ndabanga yafudde ne bagamba katujje so n'abantu baffe kwe kujja nga bwe bali bonna balaba ekigenda mu maaso ne batandika okuteebereza oba alina accident ng'emmotoka emusudde ebbali oba basuddewo omusuule kale kwegamba ne tubeera awo nga tusobeddwa ate nga tutunakakasa oba si muntu waffe wa ku kitundu paka poliisi wezze bwe mubikuddeko ne tumulaba nga kituufu ku kitundu kyaffe tetumumanyi so we tuli mu kusoberwawo olw'embeera eyo kuba nti basobola okuleeta omuntu bwe bati oba ne bamusuula awo kwegamba kuba kutya kw'amaanyi ate nga ye buvudde yonna Kijjabwemi wano ku kibira nga bw'omanyi bazze basuulawo abantu bangi battirayo abantu so twetaaga okuyamba naye ekitukoze obulungi nti otunula ekyengulu wano ku roundabout waliwo kamera ey'amaanyi ne wansi munamajuzi wano nawe olaba nga kamera weeri kakasa nti bajja kutuyambako nga bayita ku kamera ezo okuzuula ekituufu waliwo ngamba nze defense naye bankubidde bukubizi omuvubuka wa boda nanga nti wano waliwo omuntu nenzija tuuse wabadde abikiddwako akadeeya okukubira Fande Mugambe nemubuulira then nebulira ne chairperson w'ekitundu naye nemubuulira n'abantu bano abayise we bazze nabo nga bamulaba awo olwoka nti adabikiddwako akadeeya babayagadde nnyo okumanya wa kitundu yani nadabikiddwako akadeeya kati gemu nabanga embeera ateebereza alabika accident ayika bamusuddewo tukawe muzze nammwe nemubikula naffe netulabanga si wa ku kitundu embeera eyo ebaddewo situmumanyi